Nkulamusiza nnyo ku Beg TV Kibalizi John gemanya nga bulijjo tuli mu programu ensonga mu ddiiro tuli neya sigaza erinnya lya ssentebe omukulu Muhammad Kateregga ku kya ssentebe tavuganyizibwa naye ku luno ayagala kugenda mu paalamenti azzeemu asinzidde ogwokubiri tumulaba ku mutimbagano kwali amawulire gatambula bwe kataligirya oba oli awo ejja kubiika ku luno tugenda kutunira ensonga y'ebyobufuzi mu kibiina kya Jeema mu ggwanga lyonna akalulu katabuse Jeema talina candidate kibiina kivuze otya generation yo okuba luyite kyalina candidate ne kuno tekirina candidate kivuga kidda mabega kigenda mu maaso soko babuuze tutandikira awo ebibuuzo abalabi ba Beg TV balamusiza beebaza emirimu gye mukutuusaako engalo ate njagala okuyozaayoza bonna abakyayise mu kakungunta ka Electoral Commission ku mutendera gwa local government ate ne ku mutendera gwa president ate njagala okwagaliza bonna abagenda okwetaba mu kusunsulwa ku kalulu ku mutendera gwa parliament ya Uganda. Njagala namuseeko bannabukomansimbi naddala ababukomansimbi y'omwambuka mwebale gye mutuusaako engalo ate nsaasire bonna bafiiriddwa baganda bange emikono gyange awo Lusaka bamese kitalo nnyo Ekasenyi awo kitalo nnyo mwenna tubakwasa Mukama Katonda nti obwati ensi bwe yagiteekateeka wabaawo wafa nga wabaawo azaalibwa wano bakaaba wano bafuna essanyu bwatyo Mukama Katonda ebintu bye byakola byabikola naye byonna tubisiima kubanga yabitusalirawo okubeera nga tubiyitamu. Kalulu okatuusizaawa nga tonnagenda mukaaba nno? Akalulu tukatambuza era kati gye tulaga tulengerayo. Tulinde kulayira nga bwe twongera okusaba Mukama Katonda obutagireetawo nkyukakyuka yonna ku ebyo bye tulaba ku ground. Kubanga yasalawo. Mukama Katonda yasalawo ate yagaba obwami. Nze ndi musajja musiraamu naye Qur'an eŋŋamba nti Katonda oyo nannyini ggulu tu'til mulka man tasha awa omuntu obufuzi obukulembeze kwoyo gw'aba ayagadde ate n'awanulayo oyo gw'aba akoze eki gw'aba ayagadde nekibeera nti kisigalira eri ye okusalawo kwani abeerayo kwani avaayo tugende olaba otwamala akalulu ka 2021 amaloboozi gajja ogundi ono ebisaanyizo tebyatuukirira kakati tukole tutya ebaga nti nze sinza ku ekyo Katonda kyamaze okusalawo ng'ensi eraba kubanga eyawangula ensi yali temumanyi nze yali amanyikiddwa nembeera mu kifo kyemabege nti ate kati nze nnonooze biri mbw ate tebyawera byeveera nebagamba nti ekyo mukite n'obikwata enkwata ya kisajja kikulu mukite Katonda yamuwanisa yali mwanulayo era ndowooza yamuwanudde kubanga nawulidde teyafunye ne kaadi teyafunye kaadi ya kibiina ndiwaazi Omukama yaziwulidde. Akalulu ka 2026 twakatandise obadde Bukomansimbi Kampala manyi katandikira Kampala ne kalyoka kagende Bukomansimbi ogenza okujja nga twakatandise pulezidenti yali kandidate w'ekibiina kye ekya Jeema twalabayo omu ku bawerekera Kyagulanyi ng'agenda ku nomination byali bitya omukulu Kibirige Mayanja kibiina yakivaamu oba kyakirimu? Kibirige Mayanja akyali mu Jeema era ye chairman wa Justice Forum National naye okubeera ssentebe w'ekibiina oba okubeera memba wa Jeema tekikuggyako mikwano gy'olina wabweru wa kibiina nolwekyo ndowooza nti Mr. Mayanja yali atambulira mu ddembe lye ery'obubwange ery'okubeera nti alina emikwano ate ffe mu Busiraamu bwe bakuyita okuyita sunna naye okwanukula kibeera waajibu kibeera farabu n'olwekyo Ajima Kibirige Mayanja yayitayo nga omugenyi omuyite esebo fere tugamba ne chairman tabanga ekibiina yakyabulidde akalulu okalaba otya
akalulu ikanakwata nnyo mu babiro bakyakuma mu muliro bakyakuma mukume banaseesa ndowooza bwe kanaatambulako ng'omwezi banayongeramu enku ne tulaba wa ogusinza okubeera nga gukwatira naye abamu ku beesimbyewo bukyaba bawandiisa engeri oba gye mbeera mu kyalo eyo mbadde sinaddamu kuwuliza bibafaako tonnabalaba na ku tv sinnabalaba na ku tv nobabulabi nti bali gundi ali gindi gundi leero ali gindi naye bivaayo tetunnabiraba nabakubeera nga tubiraba naye bakandidati abakyatambuzaako bempulira naye mu kyalo gyendi ye pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, pulezidenti Bobi Wine Kyagulanyi ne pulezidenti Nandala Mafaabi. Abo amaloboozi n'ebifaananyi bali ekyokutuukako gye bakola ki gye bayitira nga kitegeeza mu field gye bali bali mu kuvuganya bali mu kwetunda. Akakiiko k'ebyokulonda kisofako kakoze katya ewammwe eyo? Akakiiko k'ebyokulonda kamaliriza okusunsula aba local government ne kamaliriza okusunsula aba president abadde batatukwatako nnyeringa ebukomansimbi kati kasigaladde kusunsula ba parliamentarians abaka ba parliament mulimu ebibadde birumira naye nga basobola obittira ku liiso awo ne tuvaawo kubanga twagala kutambula nga tudda mu maaso. Wootabadde amawulire agasinze okukwata omubabiro gabadde ga kibiina kya NUP kyekyetisse sabbiiti bwe kyagabye ekkaadi nego bavuganya naye bukomansimbi okukkakkana agaliwo galaga teyafunye ekkaadi okujjako nga byakyusa ekiro. Ewammwe ebukomansimbi amawulire ago gabayisiza gatya? Abantu bonna be bagamba nti baali beekulubeesa ne munywanyiwo Mpuuga tebabawadde ekkaadi. Joyce Baagala, Medadi Segona, bonna ttiimu. Naye nawulireyo n'abadde bakwatagana n'Empuuga nga bafunye ekkaadi nga Oweekitiibwa Veronica Nannyondo badde bagatta omubaka waffe ow'ebukomansimbi nzijukira nga bamuvunaanako ensonga za Mpuuga nti yazambala nga ekibiina bwe kyali kyagala azikole ki azambale naye oyo yafunye. Kizibu engeri gyesiri mu NUP manya nnyo biki ebyabadde munda omwo enkola eyakoleddewo bibanga abantu tebamatidde nayo ndowooza nti baalina akadde okugaana okugiyingiramu kubanga enkola eyo eri mu NUP yokka ey'oku vettinga ground ne loyalty ku muntu gy'aba alina eri ekibiina. Sinnamanyayo nnyo kibiina kikozesa nkola eyo mu Uganda oba ne wabweru waayo okugyako National Unity Platform. Kati nze singa nze nali wa NUP enkola nali sinza kubeera nga ngigendamu mu bufunze oyinza n'ogayita amazina ag'enkima. Kaakati abantu okumala okugenda ne bayingira mu nkola gye bategedde gyerimu ebirumira obubonero ne bibavaayo ate ne batandika okukuba enduulu. Nze ebyo mba sibikkiririzaamu nnyo. Ndowooza nti bukkiriza ogenda okuzina amazina n'enkima toyinza kugaana mukira kukoonako. Kati ebintu ebyali ebisabike bwe bityo babiyingiramu nga tebabikudde ebbaasa biri munda mulimu ebyasobekeddwa. Kati okuvaayo nga bagambye nti kiringa enkola eyo eringa edda twagenda mu katale nga waliwo bazanya Chinese ani akalabye bakyaliyo nno ssebo fe bagenda mu butale bw'omubuulo kaakati abakyagulayo ennyaanya ne mukene. Enkola eyo nze nagitunuuliranga ani akalabye kubanga toyinza kumanya mpiki kijooza nsi okujjawo okuteebereza obuki tosobola kumanya Ssemakula bamubuuziza kibuuzo ki okujjawo okuteebereza obuteebereza kati gwe kaguddeko n'abikkula nga abadde baagala 7 yokwata mwenda kati tosobola kukiyingiramu ate n'otandika okuba enduulu. Wano mu Buganda akalulu leero siga ekifaananyi tusuubire ki olowooza kunono mu Buganda okusinziira n'entandika gye katandiseemu? Okusinziira entandika gye katandiseemu n'ebirabika mu bitundu bya Buganda ebimu
mujja kubeeramu ebyewuunyisa, mujja kubeeramu surprises, mujja kubeeramu abantu abadde batasuubirwa nga tebajja kusobola kukikola kukomawo, ate n'abadde batasuubira bangi bajja kubeera nga kulaki nabajja. Wajja kubaawo olutalo sinziggu naddala mu bitundu nga Greater Mubende, Sembabule, Yantonde, Lwengo, oba oliawo ne Kalugu wakati wa NRM ne National Unity Platform. Olw'okubeera nti NRM efungiza eyagala okuzza ebimu ku bitundu bya Buganda eri NRM. Kati era kampeni yaabwe eri ku Buganda ku Museveni oba Museveni ku Buganda, ekintu bwe kityo kibatambuza Buganda ku Museveni oba Buganda ku Museveni kibatambuza ennaku zino, n'ekigendera kyakyo yakubeera nga babaako ne constituencies ezimu ze bazza zebeddiza okuva mu mikono gya National Unity Platform oba mikono gya opposition general. Amaanyi bagaleese nga mangi, bataddemu amaanyi ate bateekamu n'ensimbi bagatako n'okutiisatiisa ki. Naye mbadde njogera ku opposition general okusobola okukuuma ebyo bye tulina ate n'okwongerako. Tekimala kukuuma bukuumi ebyo bye tulina wano mu Buganda wabwe wa Buganda. Twetaaga okubeera n'enkola eneetusobozesa okubeera nga tukolaki nga mwongerako. Ekyokubiri, twetaaga okufunayo okuvaayo n'enkola eneesobola okumatiza bannayuganda abantu aba mu Central nti ebyo ebiriwo kankana ebitambula byappa ebyokkuwa abantu emiggo okubakuulamu enjala tubiteeke mu kiseera ekyakola ki ekyayita. Naye ndowooza nti akati ebikyaliwo abantu bakyalwanira tiketi na bivudde mu tiketi. Ebyo nno bikosezza nnyo abantu abali ku buuyi buno obuvuganya gavumenti. Kyandibadde nti emyezi nga 6 okutuuka ku nomination ebyo byandibadde byaggwawo abantu bonna baddayo dda mu nteeko. Naye kati ogenda buli mukutu gw'amawulire gw'oteekako TikTok byonna bali ku bintu bya tiketi. Weeks 3 kati bisaanikidde ne presidential campaigns. Teri muntu gw'osanga ng'ayogera ku President Museveni nga badde Elabtong. Tojja kusanga abantu boogera ku President Bobi Wine nti yabadde e Mayuge oba yabadde Gindi. Abantu bali ku tiketi. Akati ekirimu nno obuzibu nti kigenda kujja abantu baffe ku mulamu omunene ogw'okuleeta enkyukakyuka n'obukulembeze obunaabeera nga buwulirwa abantu. Jema temulina presidential candidate muwagidde ani? Mwagamba temujja genda mu mukago, temugenda kuwagira nga bannammwe abalala bwe tubawulira baga nti akadu ku president tulina bwe tugenda kuwagira abalala tugenda kuwagira gundi abalala babiri beegasse betwatudde tubagenda kwegatta PFF ne anti kakati tetumanyi mu Jema muyimiridde wa mu kaseera kano. Wenjogera ebigambo bino ekyaffe twali twakiisa kinajjuluka bujusi mu National Executive Committee egenda okutwangana ku z'omwezi 14 ne 15 naye nga position gye tukyalina ya butegatta na muntu yenna ku bukulembeze bw'eggwanga lino. Era si ffe tujja kuba tusoose mu nsi okgenda mu lwokaano lw'okuvuganya nga tetulina pulezidenti waggulu. Era njagala bannayuganda bakitegeere nti ekiseera kituuse okulonda abakulembeze nga tusinziira ku ebyo bye batadde ku mmeeza. Amakulu manifesto, ebirowoozo omuntu byaleese ebyayagala okutambulizaako eggwanga. So si ekibiina. So si ekibiina, so si omuntu. Ekyomukisa omubi oba omulungi ekyakumya position yaffe
tewaliiwo kwabo abeesimbyewo yatuweereza manifesto ye kutuguza birowoozo bye byalina tusinziire ku ebyo tugambe nti ono yasaanidde okubeera nga akola ki yasaanidde okubeera nga awagirwa okukulembera eggwanga laffe Uganda. Awo mbadde njagala okubuuliza akabuuzo nti Mwami Museveni yali mutuufu olubereberye okugaana ebibiina by'obufuzi bwe tubanga olwaleero tugamba nti tetulonda bibiina tulonde muntu si byo Museveni bye yalaga nti ebibiina tebirina makulu tulonde bantu. Ndowooza otonfunye bulungi. Ngamba kulonda ideas yegambye sinaba kulaba ani kitegeeza ebibiina bireeta bantu babibogwe ebibiina bisobola okuleeta abantu abatatuukiridde era nga n'ebirowoozo byabwe tibizimba ggwanga. ensonga lwaki tetulina kwesiba ku kibiina. Yes, osigala ng'oli memba wa kibiina naye ku lw'obulungi bw'eggwanga Uganda obuwagizi bwo n'obuleeta eri omubaka gw'olabye ali mu jeema alina ebirowoozo ebigenda okuzimba eggwanga laffe Uganda. Ekiseera ky'okugamba nti awaali woolabye kino woolabye ekibokisi tiikinga woolabye eryenvu tiikinga woolabye omusobola tiikinga ekiseera ekyo kyaggwaawo kubanga eggwanga tekirifunyeemu. Abantu tusinziira e Kampala n'ogamba olukomansimbi nti woolabye ekibokisi ekyo oba oteeka era omusajja n'ateekawo bugenda okukya enkya n'ekibokisi kikalu ng'omuntu kwe baleese tasobola kuyimirira mu palamenti n'agamba nze gundi tasobola ng'olunaku lwe yali asamizaako akamwa we mulundi bamukwasa Kulaani wa Bayibuli okulayira nga yakoma nga ne mu bantu be taddayo kumanya biki bye balowooza na biki bye basoomooza okusobola okubeera kale atisi anaabireetera mu komiti stage naye awo nze ndowooza nti bannayuganda ekitegeeza politics w'ebibiina atuzizza mabega naluli abantu nga bakyesimbawo mu kyeo sekinnoomu era okusoomozebwa kwabangawo era wabangawo ebitundu ebyaleetanga abakulembeze abatali balungi abatagwanidde abatatuukiridde. Kino kiddayo eri eggwanga yenna nga tetutunuulidde byabufuzi okulaba engeri gye tusobola okuteekateekamu abantu abagenda okubeera nga bakulembera okuddira ddala wansi mu masomero. Bw'ogenda mu yunivasite ewaabeeranga debate ewaabeeranga abantu eyabanga training ground ey'abakulembeze byonna byavaayo. Kati abantu engeri gye tubakwatamu ne gye tubanoonyaamu yakubeera nga tubasuulira emmere ku mmeeza. Yabibuuzo kati kubasuulira emmere ku mmeeza oba Bege TV olina ensonga oba tolina kyokka sobeera n'emmere mu ngalo bakulonde ng'abantu bakola ne ssente ate otaddeko nga bakola ki nga bajjenda. Ndowooza tuveeyo tuddeyo wansi okuviira ddala mu masomero abaana batuteekemu debating clubs tuteekengamu okuvuganya tugende mu yunivasite ebeere nga yunivasite nga kyeserezo ky'ebirowoozo ebigenda okukulembererwako eggwanga. Nze twali Makerere mawe oyo n'avuganya ne omugenzi Lieutenant Colonel Mayombo naye ng'owulira era ng'onyumirwa ng'olaba president ku street okubanga asobola okufuna senior 6 bava ku bodaboda ava mu katale ava mu Kivulu ku mazina mu Katemba najja abeere muki omukulembeze kubanga ebisaanyizo byateekebwawo bya siniya ya 6 oba enkanankana naye ng'ate abantu kubanga omuntu eyagendanga mu yunivasite eno yabanga ateekeddwako amaanyi okuva wansi nga bw'olaba nti wanedda mu Buganda basajja bakulu baatunuuliranga abaana baabwe
ne babateekateeka ombere era bwe yabanga omusajja mukulu agenda kutambulako n'omwana gwalowooza nti anaamudira mu bigere oba gwatunira nti anaabeera ettaala mu public life yatambulangako naye n'amulaga bakulu banne n'alaba abantu abakulu beeyisa batya abantu emmere bagirya batya naye kakati osanga omukulembeze azze abadde member of parliament nga mugenze wali ku bufe n'atika essuwaani yonna neebuuka naye nga mbaka wa parliament oba chairman wa district oba kagema tetufunye kuteekebwateekebwa university zaggwamu omulamwa naye ne bakadde baffe baabivaako emirimu gyabatwala abaana babeera mu bisulo tebalina kubuulirirwa tebalina kutendekebwa obuzibu ne bukola nga butujidde jeema amakanda mugataddewa ku luno mu kalulu kano parliament local government amakanda tugasiimye ku parliament ne mu local government mugenda kuleetayo nga bameka era tulina abantu abajjeeyo empapula ku mutanda gwa parliament abawera dda 30 mu bameka wasatu ino nno tubadde tetukituukangako ebbanga lyonna tumaze nga twenyigira mu byobufuzi by'eggwanga ly'Uganda ate ku local government tulina abacouncillors abanominating abakunukkiriza mu 200 era ekyo nayo it's an achievement on our side omulundi gwe twasembayo guli twalina abantu 15 mu local government kati MP beyongeddeko tubadde n'omubaka omu katusubire kuno banaawera 15 baabiri katusaba Mukama Katonda kubanga bonna ababuddeyo balina tulina essuubi akasembayo luli twabalaba ne President Museveni ekololo mu mukago gwammwe ogwa IPOD ekyaddiridde twawulidde mwatemyetemye ebibiina byonna batugambye mwagaggawadde dda bakandidate mubategekedde ki kubanga twawulidde ssente mwafunye eza campaign ekyo si kituufu twafunye ensimbi eza administration day to day running of the party ensimbi government zetegeddwa okutuwa umwaka gw'ebyokulonda teyazituwadde era zirabika ziri mu lwesuubo kati okusoomozebwa kuli wakati wa chairman Mao wa justice ne president Yoweri Museveni akulira eggwanga Uganda okubeera nti nno etteeka nga lirambikiddwa mu ssemateeka w'eggwanga nga ligobererwa naye olw'okubeera nti bannaffe oluusi amaziba gaba kalubiri okwogera ate oluusi gaba kalubiri n'okulabako boogera ebigambo birala ne bakola ebintu birala kati impression gye baawa abantu ate ne bajja ne okuwabulwa kwa Attorney General Mwami Kiryowa okuwabulwa okwo nga kwali kufu okusinziira ku bannamateeka abaffe ye ng'agamba nti ensimbi zino obuwumbi 45 gavumenti yaziteekawo kukola mirimu gya bibiina egya buli lunaku nti singa twali twagala ensimbi ez'okugabana ekyenkanyi gavumenti yandikozeewo vote eyo Mwami Kiwanuka bw'atyo bavunula etteeka ate abammwe abaffe nga bagamba nti etteeka lyali kimanyi nti waliwo day to day activities party zikola era etteeka nga likimanyi nti omwaka gw'ebyokulonda gubeeramu ebyanankani activities ndala nyingi byo ne lirambika nti omwaka ogwo gw'ebyokulonda zigabanye kyenkani ebibiina byonna biri mu parliament y'eggwanga kati muzaako ki akati we are giving instructions to our lawyers. Igena mukote etaputa semateeka tetwataka kutaputa semateeka kubanga etteeka liri clear liri wano omwana wa P1 zigabano ekyenkanyi kuforcinga gavumenti okukola omulimu gwayo n'okugula empapula nga bibadde zifuna bulijjo ensimbi ezo ezibadde zoogerwako Jeema teyazifunye era nga tuli mu
mu lutabaalo mu kaweefube okunoonya nsimbi okusobola obukadde nga 10+ okulaba nti bakandesi baffe bano beewandiisa. Abadde asuubira okujja ku kitebe nti sente zaalabise bakuwe ogenda okuba ebipande ezaalabise zaakugula mpapula sebo sikuyambyeko awo bakandi tubadde bagenda kujja ate batugambye twafunye sente obukadde 125 kawumbi. Kataleke kakiiko wa bannajjeema mu kaseera kano tumaliriza. Akataleke ka eri banna Justice Forum nominations za parliament za 22. Nja kusaba buli omu akole ekisoboka okulaba nti bakandidates bonna munominatinga. Tukyagezaako okulaba nti tufuna funding from other sources okusobola okubeera nga tutuukiza obuvunaanyizibwa bwaffe ng'ekibiina eri mmwe abasaze okutambulira ku kaadi yaffe ya Justice Forum. Abaganda bagamba nti lw'oyaba mu nnyindo olwejja wokka. Kola kyonna ky'osobola okukola ekibiina kinaakusangira ekisobola okubeera nga kikusindika okugenda mu maaso. Nkoma nsimbi program kyeddako weekend eno olaga okyalidde kuba kyakakiko tekakukkiriza kuba campaign naye tekagana kukola consultations. Olunaku lw'enkya ngenda consultinga n'abantu b'Egganda, abantu b'e Butalagaawo, ate ku lunaku lwa Sande nja kubeera mu ekereziya e Kayanja, nveeyo ngende ku kanisa y'Abakristaayo e Kigumba, ate bwe naavaayo nzije nsinga n'abavubuka mu Town Council e Bukomansimbi, ate malire n'ekyeguluso. So tetugenda kusukkawo awo. Chairman katumwagaliza emikisa enaku ziweddeyo alindiridde genda kwewandiisa mu kakiiko mumuwagire naffe yewaffe. Twebaza mwena batuteekamu ensimbi nga Beg TV, Stanbic Bank, Afiego, bannaffe aba Safe Organic, Mukulu Kizito Mulwana, webale nnyo. Katukomaawo eyo Beg TV program ensonga mu ddiiro.